nga wafukamidde n'omutuukirira n'omuwaayo akantu oba n'okola kino waba teyayidde kantu ajja kujjayo era bw'ataakujjayo ffe tujja kwewuunya tuwowe nti omuntu ataasoma sikaata mu paalamenti Walukaga guma yongera kunywera ya bannaye esonde sente ku nsonga zaffe ez'enfuga y'amateeka bagenda mu maaso ku 701 je naye kino bagenda kumalayo ku Mande mpozi nga wafukamidde n'omutuukirira n'omuwaayo akantu oba nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera updates ebya Mathias Walukaga si birungi oluvannyuma lw'okubanga omukulu ono akakiiko k'ebyokulonda kavaayo ne kagamba nti ono tasaanidde kubanga yeesimbawo ku kifo kya Busiro East. Mathias Walukaga omwaka guno nga abadde yaweebwa tiketi ey'ekibiina ekya National Unity Platform okubanga yeesimbawo ku kifo ekya Busiro East era nga abawagizi be bazze nga bamulaga obuwagizi bano bazze nga bamulaga nti 2026 gwe bagenda okubanga bawa akalulu wabula bino byakyuseemu oluvannyuma lw'okubanga akakiiko k'ebyokulonda kavaayo ne katandika okubanga kalaga nti kalina okubuusabuusa ku byenjigiriza ebya Mathias Walukaga. Kakati munamateeka Mabirizi avuddeyo naye n'alabula omukulu Mathias Walukaga. Mabirizi avuddeyo n'agamba nti ebya Mathias Walukaga si birungi, Esawa yonna ajja kubanga asazibwamu ku registra ez'akakiiko k'ebyokulonda. Mabirizi avuddeyo n'abuuza Walukaga oba alina akantu ke yatemeddeyo. Omulamuzi avuddeyo n'amubuuza oba yamuwaddeyo akantu, bw'aba nga talina kantu ke yamuwaddeyo okubanga asobola okubuzaabuza omusango guno kimusobozesa okubanga 2026 yeesimbawo ku kifo kya Busiro East. Omukulu Mabirizi avuddeyo n'amugamba nti ebibye si birungi era 2026 yandibanga ajja kubanga taweebwa tiketi y'ekibiina ekya National Unity Platform. Tujjukira bulungi nti Mathias Walukaga ng'aweebwa tiketi eno okubanga akiikira abantu ba Busiro East eriyo abatakisanyukira naddala incumbent MP owa Busiro East Medadi Lubega Segona era nga ono naye yakomyewo ku kifo kyekimu okubanga addamu ne yeesimbawo 2026 okubanga aweebwa addamu nate n'awangula ekitundu kino wabula oluvannyuma lw'okubanga NUP yamuma kaadi omukulu ono nate yaddamu n'akomawo ne yeesimbawo era NUP yawa kaadi Mathias Walukaga wabula olutalo olubadde wakati w'ensoma eya Mathias Walukaga wabula nga Medadi Lubega Segona nga ye yasoma nnyo ng'ebitabo alina. Kakati kino kyaleetera abantu bangi okubanga babuusabuusa Mathias Walukaga ne Medadi Lubega Segona. Kakati olutalo olw'ababiri bano bwetwogera kati luli ku level ndala. Kakati wetwogerera essaawa yonna ebya Mathias Walukaga byandibanga si birungi yadde nakamu. Ate olunaku olw'eggulo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga incumbent president ate nga yagenda maaso n'okubanga avuganya Honorable nga avuganya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bwa president. Kakati omukulu Museveni yavuddeyo olunaku olw'eggulo n'ayanukula Kyagulanyi Ssentamu. Omukulu yavuddeyo n'asaba abantu obutawuliriza Kyagulanyi Ssentamu. Museveni yavuddeyo n'agamba nti Kyagulanyi Ssentamu abasibako matuge embuzi abawaayiriza ebigambo byayogera ku b'ebyokwerinda si bituufu. Museveni yavuddeyo n'agamba nti Kyagulanyi Ssentamu azaawaayiriza ab'ebyokwerinda naye ng'asirise amulaba. Kakati omukulu ono yavuddeyo nate n'alabula abo bonna abagezaako okubanga basoomooza ab'ebyokwerinda, abo bonna abagezaako okubanga bawaayiriza ab'ebyokwerinda. Museveni yavuddeyo n'agamba nti tebajja kukkiriza kamanyiiro na joogo. Museveni yavuddeyo n'agamba nti bajja kubanga bafuna ebibonerezo ebibasaanidde olw'okubanga Kakati Museveni nate azeemu okulaga obukambwe nga tubuzaayo ennaku entonotono
katono okubanga tuyingira kalulu kabona akomwaka gw'2026 nga President Yoweri Kaguta Museveni afuze eggwanga lino emyaka 40 nga nate yakomyewo ng'ayagala ekisanja ekirala eky'emyaka 5 ku tiketi ey'ekibiina ekya National Resistance Movement. Ate ye President Kyagulanyi Ssentamu nga naye yakomyewo ku mulundi ogwokubiri guno nga yeesimbyewo nga ekisanja ekyaggwa ekya 2021 teyawangula akalulu kakati 2026 yakomyewo nate okulaga okuchallenginga President Museveni n'okulaga nti Uganda yeetaaga President omupya, yeetaaga President omujja asobola okubanga aleeta enkyukakyuka. Kakati Kyagulanyi Ssentamu nga yajjidde ku tiketi y'ekibiina ekya National Unity Platform azafuna okusoomozebwa okuvira ddala mu by'okwerinda baziba mu kuba mutiyagasi bazzenga bamutulugunya bazzenga bamwetoolooza ng'amafuta g'ateeka mu motoka oluusi tegamala ng'amafuta g'ataddemu ng'abaze kilometers zagenda okukozesa okutuuka waalina okuba nga akolera rallies. Kakati ab'ebyokwerinda bazzenga bamwetoolooza ng'amafuta agokyamu ng'agokya ng'amafuta gaggwamu motoka naye nga ab'ebyokwerinda bamuzanyira ku bwongo bamwetoolooza. Era Kyagulanyi Ssentamu aze yeemulugunya ku b'ebyokwerinda okubanga bakwata abantu be comrades bangi abasoba mu 600 bali mu komera era bano bakyagenda maaso n'okubanga bawere nemba n'emisango gyatamanyi. Kakati Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okuvaayo ne yeemulugunya President Museveni yavuddeyo n'agamba nti Kyagulanyi Ssentamu awaayiriza ab'ebyokwerinda ebigambo byayogera si bituufu era omukulu yavuddeyo n'abasaba obutamuwuliriza. Stay tuned. Abasirikale batono barayotaz bangi banange temuliriza bya Kyagulanyi kubanga tebirina mu kulengera kubanga buli muserikale omu alina amasasi 12 kati ekibala ekyo bw'ogamba nti barayotaz bangi sooka obala amasasi g'abaserikale ojja oyogere ku namba. It's not a number, it is okugoberera ebiragiro. N'olwekyo tumweraliikirira mwena mugende mulonde tewagenda kutabula Uganda taliiwo. Anaagezako agenda